mwana wa taata, mwana wa dadi, ekiri mu ggwanga erya Uganda, East Africa ne Africa okutwalira ewamu kwe kungubagira badde Speaker Parliament eyakuno Jacob Oulanya. Era abantu bangi batendereza nga baga nti bakkiriza emitwalo 2 mu kuziika kwe. Abasinga ne baga nti nga bangi. Olunaku olwaliro mu Gaziya Obwongo njagala kuwa okuziika kwa mirundi 10 okukyasinze okwetabwako abantu abangi. Mu kifo ekye-10 mulimu okuziika kwa CN Anadrai ow'eggwanga erya Buyindi kwetabwako abantu obukadde 15. Mu kifo ekyo-9 mulimu okuziika kwa yali President w'eggwanga erya America Gerald Ford. Abantu abakkirizibwa okutuuka ku ntaana gye baaziika emagombe baali 37,000. Wabula abantu abakulabira ku TV baali obukadde 15. Mu kifo ekyo-8 mulimu okuziika kwa yali President w'eggwanga erya America Richard Nixon. Emagombe batuukayo abantu emitwalo 5,400 okuli n'abaasigala ku kkubo. Wabula abaakulaba ku TV baali obukadde 28 n'emitwalo 3. Mu kifo ekyo-7 mulimu okuziika okwa yali President w'eggwanga era erya America Ronald Reagan. Emagombe ne ku kkubaawo nga bagenda okuziika kwetabwako abantu emitwalo 10,484. Ate abaakulabira ku TV baali obukadde 35 n'emitwalo 7. Mu kifo ekyo-6 mulimu okuziika okwa yali President w'eggwanga era erya America Martin Luther King Jr. Emagombe weetabwako abantu emitwalo 3. Wabula abaakulabira ku TV baali obukadde 12. Mu kifo ekyo-5 mulimu okuziika okwa Sir Winston Churchill owa Bungereza. Emagombe kwetabwako abantu emitwalo 5. Omugatte abantu abaakulabira ku TV baali obukadde 305. Mu kifo ekyo-4 mulimu okuziika okwa Muhammad Ali mu ggwanga erya America. Emagombe kwetabwako abantu obukadde 10. Wabula Muhammad Ali ng'aziikibwa okuziika kwe kwalabwa abantu akawumbi kalamba okwetooloola ensi. Mu kifo ekyo-3 mulimu okuziika kwa Papa John Paul II e Vatican kwetabwako abantu obukadde 4 abaali ku kkubo n'emagombe. Wabula okwetooloola ensi yonna ku zi TV kwalabwa abantu obuwumbi 2. Mu kifo ekyo-2 mulimu okuziika okw'omumbejja Diana owa Wales mu ggwanga erya Bungereza. Emagombe ne ku kkubaawo nga bamutwala okumuziika abantu abakwetabako baali akakadde kamu. Wabula okwetooloola ensi yonna okuziika kwe kwalabwa abantu obuwumbi 2 n'obukadde 5. Kati nkimanyi mwebuuza nti mwana wa taata, kuziika ki okukyasinze okwetabwako n'okugobererwa abantu abangi si kulala kwe kuziika kw'omuyimbi Michael Jackson. Michael Jackson ng'aziikibwa emagombe wakkirizibwayo abantu 17,500. Wabula abantu abalaba okuziika kwa Michael Jackson okwetooloola ensi yonna ku TV baali abantu obuwumbi 3.